Kambuze kunga fala. Kasuku yabeera ali kunoonya ki mu mabeere gaamuna. Okayadda kaddadda TikTok ekutta omuliro olunaku olwaleero yayalula Kasuku olunaku olwaleero esiiridde. Palaso agenze maaso n'alaga ekisa n'okulaga omutima omugabi eri abaana ba Ghetto Kids. Byonna ogenda kuba bifuna wano ku Wonderboy UG. Sawoka ate ye ex-boyfriend wa Shiba Kalungi ayongera okubeera ng'emikisa gye gitangaazibwa oluvannyuma lw'okujjanjabwa era n'obuyambi obw'enjawulo okubeera nga butandise okuyiika gy'ali. Nga sinatandika stories zaffe nzikiriza nkujjukiza ba sponsors baffe okuli Biva Organic asangibwa ku Access Building ayina endwadde yonna akusaba ogende akujjanjabe ng'akozesa eddagala ery'obutonde. Hajati Kalodo amusomi wa dduwa akugamba nti genda omusange wakisoba omukubire ku namba z'essimu ezo z'olaba kale butereevu. Amwana muwala Arthur Kama omusogo oyo yavuddeyo n'abeera ng'atabukira bubi nnyo awo omukulu amanyiddwa nga Kasuku. Kasuku ono yalina ebigambo byavaayo n'ayogera ebitaali birungi ku mwana muwala Muna nga bikwatagana ku mubiri gwe. Mu bingi bye yasamwasamwa mwe mwali okubeera nga agamba amabeere ga Muna awe gatuuse kati gaweddekera bagasondera obuleega. Ekyo kyali kikyamu nnyo ku bantu abaali bagoberera Kasuku n'abantu bw'oba comparinga abagoberera mwana muwala Muna kiba kitta brand ye ng'omuntu. So olunaku olwaleero TikTok egenze maaso ne bukyanga ewuumye. Abantu bangi bavuddeyo nga bavumirira Kasuku ate abalala ne bavaayo ng'oba oli awo bapointinga mwana muwala Muna. But wano ku Vika Exclusive mukimanyi tetulya nnyo bigambo akuva ku ono okubiza ku oli. Kankuwe vidiyo eno ogirabireko. Kambuze kunga fala. Kasuku yabeera ali kunoonya ki mu mabeere gaamuna. Nga beera nti bagiire ku bintu bya business nga alina concentratinga ku business. Amangu ago yalengeiza atya mu blouse ya Muna yamana ataleeze. Ate yo omuyimbi Palaso yavuddeyo n'abeera nga adduukirira abaana bano abamanyiddwa nga ba Ghetto Kids oba ba triplets abano nga bakyaka nnyo mu nnyimba za Eddie Kenzo nga be bakola nga ba official dancers aba big talent. Olunaku olw'eggulo Palaso yavuddeyo bambi n'abeera nga donatingira abaana bano akatono abambi ke yasobodde okubeera ng'afuna era n'abeera nga bawa check eriko millions 7.5 zigende maaso n'okubeera ng'oba oli awo azirabirira obulamu bwabwe. Jjukira nti bano abaana babeera mu family emu era ebyokulya bakifunira wamu. Zijjukira exclusive interview emu gye nafunako ne manager waabwe nga mbakyaliddeko ku maka gaabwe agasangibwa ku Salama Road. Manager n'angamba nti abaana bano baliira wamu abasula wamu tekuliika ava bbali. So njagala nkuwe emboozi ya Palaso n'abaana bano aba Ghetto Kids owulire bambi engeri gye bafiirinzeemu oba engeri gye bafunyemu essanyu wakati we ne family eno eya Ghetto Kids. Katubirabe. The power so that we keep pushing each and every day. Thank you so much, the fans of Uncle Palaso. We are so grateful. This was such a very beautiful surprise to us. You know, we've been passing through a lot, but people never get to know about this. But we are so happy. Thank you so much. May God bless you forever. And we are going to sing for you our favorite song. It's called Nalon Nembala. It's our favorite song. So, guys, help me, yeah? So we go the way we go. Hey! Ebyo nga tubitadde ku bali ex-boyfriend w'omuyimbi Shiba agenze maaso n'okubeera nga agwa bintu. Ono bwe bavuddeyo omuntu ow'enjawulo n'abeera nga amuteerawo station namba kumpi. Eno nga donatingidde printer amuwadde ebyuma ebikozesebwa okubeera nga biprintinga empapula oba ebikola workstation. So we are so grateful kubeera ntukola stories ne muziraba. Ate ne muvaayo ne muyamba mu bungi. So byebyo ebimu ku bye bagenze maaso n'okubeera nga bagabira omwami ono amanyiddwa nga Oscar nga kibadde kiwomeddwamu omutwe awo muyimbi akyasinza okubeera n'ekisa mu nsangi zino gwe bayita Bruno
okay ate oyo nga tumutadde ku bbali katutunule story ya mwana muwala Sindaleera Ssanyu emikolo gye gyengedde era essaawa yonna abeera mu kweteekateeka jjukira nti Sindi ali lubuto olw'omwami gwe yavaayo n'abeera ng'atulaga naye era still anatusuubiza omukolo ogwa ddala nti guli mu maaso awo gujja era bagenda maaso n'okubeera ng'oba oli awo abagwetegekera ffe wano ku Viki Exclusive Sindaleera Ssanyu Sinbiebe atukwagaliza emikolo emirungi nsuubira nze omu ku banaabeera ku mukolo ogwo believe it